Njukuliri Malaba batandika okukola emirimu gyabwe batandika bulungi okukola emirimu gyabwe egy'omukwano ng'omwami ajjemu n'essaati tunagamba neera guno ono si emwami we Eyajja ati era ajjemu bulungi omukyala olugoye omwami n'ateeka eri ekiwuka ne batandika okukola emirimu gyabwe awulidde nnyo era omwami wuuyo ajjamu bulungi empale ng'omukyala ali eri ku buliri alinda omwami ekiwulire era bakola emirimu gyabwe naye nga simanyi mukyala wange omwami yajjamu bulungi empale ye najja eri omukyala owulira nita kati olaba amaziga gokaaba nze byendabye bingi n'okusinga bino bitono nnyo Anita bino bitono nnyo omwami ono byakola ebyokunyegera ali ku mukazi ku buliri bwo ku buliri bwange akitegeeza ne bwebava ewaka bagenze bulungi namala ennaku ssatu nti agenze mu kyalo aba akulimbye era ono tabangako muganda we tebamumanyi ekiwulira nnyabo tebamumanyi ntyanze omukyala ndowooza ajjamu bulungi empale mulaba ajjamu empale amazima nga zudde olwalero jadi ekiwulira empale akasuseeri empale akasuseeri era yakomawo bwe yakomawo ne batandika okukola emirimu gyabwe era n'okwolwo olunaku balina kye beetuusaako awulidde nnyo balina kye beetuusaako balaba jadi wabula njagala omuwala oyo agenda anviire kuba ntegedde nti mbeera ne mujja wange munju akuviire anviire agende kika Anita anviira jadi nze bulijjo sikimanyi omusajja akoma ndaba kumuleetera bintu nze nga manyi just muganda we muleetera ebyokulya nga mugola abanyumya buli kimu kyonna nze nga sobola nakikkiriza gwe obadde teweewuunya nti baganda b'omusajja ono obadde bamanyi era omukyalo ono gwe wali tomanyi nali manyi mulamu wange nali simanyi musotanga gukulira mu Eyajja ati buli lwenfawo ng'omwami adde ewaka nga nkuba n'emmere nga tagirya mbirabye Eyajja ati naye nga nisale magezi ki mbuulira kye mba nkola nze Anita sokukakane leka nkulage ebintu byange ajati ndaba ajati omukyalo ono yaleeta omufaliso n'aguteekayo mu ddiiro gwe nga weebase olwo nga ye agenda kukola ki kwalabulirirwa era n'agenda n'addayo mu kisenge aleeta amasuuka era bwatyo yatandika okwala obuliri bwe ekiwulire yatandika okwala obuliri bwe bulungi nnyo nga bwe nkugambye nti omukyala ono wagonjebwa mukyala mukakkamu tayogera bingi yakola mirimu gye tewali ekiwulire era bwatyo yayala bulungi nnyo obuliri bwe mu mpola empola nagenda najjayo essuuka ey'okubiri ye n'akola ki era bw'atyo yebaka n'akuzuukusa ogende okole ki webake ye n'asigala ng'akola ki gwe n'okwata ekkubo n'ogenda mu kisenge era wajja bulungi n'ojjayo ebizigo bye n'otuula n'otandika okwesiga ebizigo weetegekera okwebaka ekyolira
Mwekiri. Era weesiga bulungi nnyo ebizigo mu mpola. Okiwulira? N'osituka bulungi nnyo. N'ogenda n'oteekayo ebizigo. Era bw'otyo wajja n'otegeka ekisenge kyoweetegeka agenda kwebaka. Era bw'otyo bwajja mu buliri. Okiwulira? Era bw'otyo wajja n'owebaka mu buliri bwo. Se oyo gw'oyita mulamu wo mujjawo mu ddiiro. Era bw'otyo wajjako ettaala gwe ne weebaka. Ne weebaka. Era omukyalo ono naye gy'ali nga naye yeyambula ng'oyo yakola ki? Yeetegekera kwebaka. Yajja mu bulungi sikaati ye asobole okwebaka. Olw'obudde bukye ate tugende ku ki? Ku lunaku olulala. Kiwulira nnyebo? Era yeebaka bulungi. Wabula nkusaba mukwano otunule wano. Kiwulira? Okonsentratinge wano. Kiwulira nnyebo? Njagala okkakkane tukonsentratinge wano. Kiwulira? Anita? Wanjanja. Sangula amaziga. Minaba. Sangula amaziga tugende mu maaso. Omukyalo ono yeebaka. Era omwami wammwe yakomawo ekiro n'ajja butereevu mu ki? Mu kisenge. N'akunyeenyako nga wa nga gwe weebase dda. Era bw'otyo wafuna olungubanguba n'ozuukuka ne weeyongerayo naye asobola okukola ki? Okwebaka. Okitegera mukwano. Era naye bw'atyo yatandika okuggyamu engoye asobole okwebaka lwansonga yali akomyewo akooye. Ava mirimu gye. Mukazi wattu weebase. Tosuubira kintu kyonna kubeera nga kigenda mu maaso mu nnyumba yo. Okiwulira? Nga tosuubira kintu kyonna kubeera nga kigenda mu maaso. Ekintu kyonna ekibi. Era bw'atyo yajja bulungi nnyo n'ajjamu naye engoye completely. Okiwulira? Yajjamu engoye era bw'atyo empale n'agiteekayo wali zibeera naye n'ayingira obuliri n'akola ki? Yebaka. Okiwulira Anita? Neyeebaka. Neyeebaka nno ddala gwe ng'omanyi bambi olina mwami. Era naye bw'atyo yajjako ettaala n'akola ki? Ne mwebaka. Okiwulira? Wabula ekiro eyo. Ekiro omwami oyo yazuukuka n'ateekako ettaala bulungi olabyawo. N'akutunuulira. Alaba oba weebase. Anita tunula wano nkwegayiridde. Kale kino kyekisembayo nkwegayiridde tunule wano. Omwami ono yasooba mu buliri. Nga weebase gwe toyina ky'owulira wadde. Yasooba mu buliri. Najja mu ddiiro ewa mukyala we. Ekiwulira Anita? Eyajja n'amukonko n'amunyeerako. N'omukyala n'awelkaminga omwami. Ekiwulira? Bwe batyo omukyala naye n'abikka ki? Omwami n'amubikka beebake akulese mu buliri. Gwe weebase azze eno asisinkane omwagalwa we. Ekiwulira? Era bw'atyo n'atandika okukola n'amuweweeta kigeri nga kiraga ekimuleese mu buliri alina kyayagala. Alina kyayagala era bwe batyo batandika okwenyigira nga gwakulese mu ki? Mu buliri. Bwe ng'akulese mu buliri. Musajja atulambula bulungi bw'ekigero.
Watamonya musajja we kikuba wamu obasobodde kyasema omuntu watamunonya abasajja baabasumba bakyankanya ofumba wali omukube muleke ate tujja kikubira ddala sangaye bwabanga lwaki amwesembereza ate mubawule kyambule bwambuzi wamma oli omuyitooti bwabanga ayagala mukamune bamukube abaana babandi basulanjamu omukyakanya amaka g'abantu wange kati alagawa kati okaaba ki kakana